Oli kuwanda boy UG mama wa Kapeesa Azilisse wabadde ku interview emu nga ayogera ku nsonga za mutabani we nabyo mbikuleetedde ate ye Don Asia avuddeyo n'abeetondera n'agamba nti bambi mu musonyi we teyamanya bye yali ayogera na lwaki nabyo mbikuleetedde wamu n'ebya Bob Wine ku nsonga za tribalism n'amalala agasinga kawo togasubwa era nga tetunnageeyongera mbadde nkusaba ompere video eno ka like tusobole okweyongerayo nawe ate na subscribinga tukusaba subscribing era nga ye Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga osobola okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi wamu ne Haji Kivumbi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwe ali ku mukutu guno gwolaba simulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi w'eddwa kola ku bizibu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizibu ebya business endwadde eziganya okuwonesa tegereka. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Don Asia avuddeyo ne yeetonda ku nsonga za Kapeesa nga wetwabaleeterako wano emabega ku video emu ye Don Asia we yavaayo n'avumavuma Kapeesa era n'agamba Kapeesa bye byayogera biki si mufu. Ye avuddeyo n'alaga empisa olunaku olwaleero n'agamba nti mu musonyi we byonna bye yayogera ye yali tamanyi nti kituufu Kapeesa afudde, yali amanyi byakwebikanga luli naawe kambikuwe obyewulirireko nga ye Don Asia abyeyogerera tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Gweva ku muntu okupostinga 2 minutes ku page ye kati ate ne wayitawo eddakiika 17 ne bakugamba Kapeesa afudde ne bw'oba ng'osobola okukkiriza ono muli bangi paka na ssaawa zino batana bakukkiriza. Nze nali mmanyi content nti Kapeesa yakuleetinze ekintu kye nange nenzija nenkizimbirako vibe naye sayina intentions ez'amaanyi ennyo ku bbanga lye mumaze ne Don Asia ku app eno mwali mulabyeko nga celebrating omuntu afudde. Bangi abafudde, bangi abazze nga balina ebizibu wano nenyimirira nabo nga sirina nankase. Kati sisobola keera kumakya nempulira nti Kapeesa afudde nga nkimanyi bya ddala ate nenvaayo nentandika okuvevenga. I was creating vibe nga manyi n'omugenzi naye creating a vibe. Ngenda okukkiriza nti Kapeesa avudde mu bulamu bw'ensi nga maze kulaba kifaananyi kye ekiri compared mighty n'omuntu omulamu kwekukkiriza nti avudde mu bulamu bw'ensi. Okay, by then twali tumaze okukola vibe nga trend ekutte ku TikTok nga there is no way gyogenda ate okuvaayo ogambe nti I thought it was content. Kyuvala newumuzzaamu I think like 3 days nga temumpuliza naye nga ngenda kwetondera buli gwe kyaluma buli eyanfuna obubi nsaba munsonyiwerera kubanga nange ndi muntu nsobya. Kintu kusanyukirwa muntu afudde si kirungi. Sikikolangako mu bulamu bwange kubanga lye maze mu nsi n'emyaka gye ndina nga ntegeredde ddala nti omuntu oyo yafudde. I thought it was about creating vibe kubanga ku app nze ngenda kubawa example ya MC Chumi we yamala okwebika yali mu inbox yange n'angamba Asia come out to talk about this yali trend ng'ekutteyo. So webabika okufa kw'omwana ono ne audio ezajja ziyitingana nali manyi it was just creating vibe. Samanya ati kituufu nagenda okukimanya oluvannyuma ate nga tumaze creating a vibe abankootinze obubi bamaze dde okunkootinga obubi nga sikyalina ngeri yonna gye ngenda ate okuyimirira ngambe oh my god nabadde creating a vibe naye nga bambi ngenda kubeetondera lilla nga kino kiva ku ntobo y'omutima gwange sakikola intentionally nti oba nayagala okuva enyo celebrating kweri siganye nandibanga sitegeera bulungi naye gwe bw'ontunuulira bw'oti olowooza nze asobola okucelebrating omuntu afudde ku bbanga lye mumaze nange wano okuva 2019 tekisoboka. Abantu bangi nnyo ku app eno abankoze ebintu ebinene n'ebito naye ate bwe bafuna ebizibu nvuddengayo nenyolwa nabo. Ngenda kubawa example ya Dr. Sefo. Ate ebyo nga tubitadde ebbali bangi kummwe mubadde mwebuuza Kapeesa kituufu yafa nga mwogera ebintu bingi ate ddo olunaku olwaleero maama we mwennyini ye avuddeyo n'abyeyogerera wabadde ng'ali ku interview emu n'agamba kyo kituufu mutabani we yafa era essaawa zino bo wetwogerera balinze mulambo gwa Kapeesa okuva eri ebweru gy'ali era ayongeddeko n'ayogera n'ekifo we bagenda okumuziika bambi era mwenna abandiyagadde ogenda okuwerekerako ku mutabani we nga
bagenda okumuziika namwe musobola okuwuliriza eno vidiyo kubanga ye maama wa Kapeesa abyogeddeko wamu n'ebya Bobi Wine nga ye ayogera ku nsonga za tribalism ezakali akatambi oli omwami ke yasalawo okweyambula nawe kambikuwe obyewulirireko. Awe yali nga tanaba kugenda Kapeesa obulamu bwe bwali butya? Yali ali atya era yagenda ddi e Saudi Arabia? Kati wayiseewo emyaka 2 kakyanga agenda nga teyali yasoma ku Saudi yamala senior 6 agenda e Saudi. Saudi ate amaze emyaka 2 nemugamba akomewo n'agamba ansooke njira nkola nsayininga contract endala enkomewo. Abadde alina emyaka emeka? 23. Abadde akyali mwana muto. Abadde alinayo ku mukyala n'omwana? Yalekawo omwana n'omukyala? Yadde tennawasa nga alina omwana. So kati ya Saudi Arabia mubadde muwuliziganya bulungi naye? Tubadde twogera obulamu era nze nakoma okwogera naye olwokusatu lwawiki ewedde nga talina buzibu nga si mulwadde taliko kizibu kyonna. Olinamuko endowooza egamba nti nno bayinza okubeera omwana nga bamutemudde deliberately oba nga just accident yazebuze? Ng'Abasiraamu tumanyi nti Allah yakola buli kimu, yagaba ate yajjawo yakutuusaako buli kimu era yakuddako buli kimu. So kati omwana omwoyo gw'omugenzi gusuubirwa kubeera nga gutuuka ddi? Batugambye tulindemu ennaku 14 ku 15 bajja okuba nga batubuulira ekituufu bakyali mubikolako. Bagenda kubeera nga bamuziika wakoze abantu ababadde bamugoberera bangi oba oli awo baali agadde okujja babeegatteko mu kukungubaga mpozi n'okuziika. Musaziikibwa Sonde. Basosola abantu abalala basosola n'ab'eggwanga lyabwe. That is them. Tetayinza kwogera ku tribalism. He is the godfather of tribalism. Buli muntu amusembera bamubuuza iwe n'olyowoha. That's what they do. And everybody knows. Okay? N'abantu ababakolera babamanyi. So you cannot talk about tribalism. Naye nga bwe mbagambye tibagenda kufuba nnyo okuleeta buli kiboozi bakiteekewo. Mubadde mulaba eggulire lyalinga ery'ekitiibwa New Vision bukyanga likwasa ono wololebwe Doni Wanyama. It's degenerated lower than red paper.